radio bwekubikira ate tojjukwa mugere olya bulizi byekugambye gwekinyidde weesootinga bwetwogerera essaawa z'abasinga obuli temumanyi mission ya Yoseri Tebabulwa n'akabinja ke akagendo akagala okufuga Uganda emyaka 50. Pulaani ya Yoseri ey'okutwala ettaka lya Buganda lyonna bwetwogerera essaawa zino egenda mu maaso ng'abo mwalabye akavidiyo kali akatambula ng'abasajja Abanyarwanda bakuba enta amasasi kiki ekyazikubiza amasasi naki ekyabaddewo tugenze mu maaso kasooke sindowa nakati mbanyogere bulungi bagamba batugamba nti akasirikiriro kalwanya eminya gwe teweebuuza akasirikiriro akali mu Buganda ku nsonga z'amataka abantu abasengula nga kamaanyi nnyo njagala omuntu ali kuno akyalimu empeka emirombuuzi bukyanga Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga afuna obwakatikkiro yali alinnyeko mu kitundu kyonna ekya Buganda ewasembuddwa abasajja bannayuganda ku ttaka lya Buganda njagala ompeyo vidiyo nga ne Lusanja ewalabikire wafira n'abantu teyalinnyayo kubanga kyali mu pulaani omusajja ono kubanga asirisa ba MP ntumiddeko akabinja parliament abeeyita ba Buganda Caucus kansubye nti muli bulungi enkweze ngezibajjudde basajja mwekusa ng'ate lwera ali mu kujjula munaayitawo okudde wammwe muswaliddewo nyono mulinga abatalidda Buganda mwetumeko ensimbi muzimbe ziguloofa muvuge V8 naye obudde bujja kutuuka ng'ate mutwetagafu bantu ba bulijjo bwemba parliament mwenna bali mu Buganda ko kasimba tumidde nnyo bali kulya kasente muzimbye muto mutandise okuba empiiyi naye ekinava munyebiraka mujja kitegeera tugenze mukasirise tutandise gute Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga ne mukama Yoseri Tebabulwa tabase mutano wakala ekyo kibaso okukola kwe kwata akabinja kano kafula dormant oba kubanga tekakyakola akabuganda Caucus bukyankabiro tekogera ku nsonga zonna zikwatagana ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka ku kibba ttaka n'ekiko bantu ku ttaka mu Buganda no kubanga abamu ku bo bali mu kabinja kakabba ettaka kiwedde okusirisa abasajja b'amagombola ab'amasaza ba Ssaabasajja Kabaka Yoseri yakwata emmotoka zimwalabako bulungi eza Harrier ezaliko ekigambo Buganda ne bakwata boda babanayingira baziyita okada ne baziwa buli muntu yenna akulira eggombola akonno munnange gwali mugaati gwakubaziba obutogera ku nsonga zonna buli ewali ekintu kyonna ekikwatagana ku ttaka lya Buganda gye bagoba Baganda wetwogerera essaawa zino ettaka lya Buganda lyonna ebitundu 6 ku buli 100 Yoseri amaze odditwala era nateekako abantu be kyovula tekuli Muganda yenna ayogera mu bitundu byonna bye tuyita ebya Cattle Corridors ebirimu amataka ga Buganda bwetwogera ku Cattle Corridors twogera ebitundu byonna bye tuyita ebya Luwero Triangle Yoseri gye yayita gye baasiisira okutwala amataka gano nga bwe nabagamba nti Yoseri ono buli lwaleeta abantu okwokipayinga ettaka lino aleeta abantu bamukuumira ttaka naye oluvannyuma ate waliwo ekintu ekigenda mu maaso kye mutategeera tutandise tutya mpolampola tukwata mpolampola kamu ku kamu Yoseri bw'amala okuwa ssente emmotoka ne pikipiki n'aziwa Mayiga azigabira ab'amagombola ab'amasaza bwepo abasigadde ne baboya ensimbi okusirika ku nsonga zonna ezigenda mu maaso z'ettaka nkubuuziza gwali eyatayagala lumbuye nga bakuzana mu Cattle Corridors wa mu Luwero Triangle njagala ombuulire Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga Ssalonga Bulengejja lwe yali yeenaanise oba lwe yali alutadde embigire n'agenda olugendo ng'agenze kulambula bitundu ebigobeddwa abantu bannayuganda ku ttaka lya Buganda ko batudde takikolagako kubanga amanyi mission yaabwe ng'omusajja mukulu nawe omukyala ali mu diaspora n'ali ewaka ng'oli mu kibuga ogabuutikidde nkusaba osookodde ewa mwe gyesibuka nga linda bwe gisimufungize kubanga wandikifuba ng'okiza munda ng'amataka gammwe gonna bagatwala akatambi akafunye ng'abasajja bakuba ente tekali mpiji amagye gavudde ne kageekaana maama njala kutegeeza ekyo kyabadde mu Cattle Corridor mu bitundu by'e Nakaseke gendera ddala eri mu basajja abalaalo gye bayita eŋŋoma Museveni yakwata Abanyarwanda bala bava e Tanzania ne bajja e Rwanda ne bajja e Congo ne bateeka ku mataka abasajja bano bajja n'ente zaabwe bwe bajja n'ente zaabwe ne baziteekako ekiseera kituuka nga Museveni bwe yeefuula nga Nawolovu n'abagamba muve ku ttaka nga abasajja tebalina gye balaga gw'amanye eŋŋoma amanye Nakaseke mu balaalo gye bali saagala oga nti Lumbu yayogera bubi genda otuukeyo owuuze ekiri ku gurawundi abasajja batandise obajja ku mataka ng'ate yabwe bateekako ng'ageddiza buli agaana okuva ku ttaka ekiddirira bakozesa magye bwe bate bamusseeyo kennyini bajja ne wokyenju
ente ne bazikuba amasasi oba ne bazitika ku motoka ne bazitwala oyo nabanga asali nenga muntu waabwe kubanga yoseriye mu kwefuna talina mukwatira nsawo kati obutambula togenda kalaba ku TV togenda kalaba ku radio teri agenda kogera kubanga media soka nagicapture ngo nagikwata tayagala muntu ategeere amawulire ge mulaba gamba bala ono yakwanyani oli yasudiani ono yakoze eki tosobola kulya kintu kibambi alenda kuzino kizibu nnyo lulimu awulirange amawulire nga CBS radio eyina buli musasi buli kitundu kyonna ekya Buganda abawuliza CBS yasigaza abasese bameka abakuwa amawulire okuva mu kyalo ku gulawundi eri wansi enkoko gyezitakula zizza mu maaso nkubuuza CBS radio yayina buli kitundu kyonna ekya Buganda omusasi ng'asaka amawulire era nga bagoogera CBS ekyayina abasasi mu Buganda yonna nga basaka buli bawulira abantu tekyaliyo kubanga babagamba ekyo kijja kuleeta obuzibu ne bakiggala ne bakisaanyaawo ekigwa nabaga video tugikwata mpola saagala mudduke tugikwata mpola yensonga lwaki ku TV tosobola kulyako oggulire kwata ku bantu basenguddwa bantu battiddwa naye nga kiri nti abasajja n'abakazi bonna Abaganda abadde mu Royal Triangle ebitundu 75 ku 10 battiddwa n'amataka ne gatwalibwa tugenze Wasanya kalo Charles Peter Mayiga ng'afutubadde ku Bwakabaka luyagaye nti awezezza emyaka 10 era ne yeesanyusa bulungi nnyo Munange ekibinja kiri kyaleese okuva mu NRM ekya B47 Buganda Form 7 abasajja n'abakazi abakirimu basinga obungi bonna banyamulenge kati twategedde omukyala yabadde akikulembedde gwe nabalaze gwe bayita Namayanja Hadija omukyala si Muganda bana befuula Baganda omukyala oyo yeeyita Uzeye amajja g'amatuufu bamuyita Uzeye Namyalo Hadija kati munengo oveno nagagatto ojo ogulwa nti ofunye omukyalo Buganda kumbe ofunye enseekezi egenda okusekerera nga gukalizza yo eveewo omukyalo oyo yomukabinja ka NRM akatandisa okukolekingira mu Buganda nga batambuza project B47 Buganda Form 7 era Charles Peter Mayiga gye yayondoosinze ebifaananyi nabagambye nti essimu yankwekola emirimu gino sindagifuna kuba nkyanoonya ngeri gye ngifunamu naye ng'ejja kuddako very soon omukyalo bamuyita Uzeye WUZIYE Uzeye Namyalo Hadija mukyala Munyarwanda kati zamulaba ekintu ngeri gye kitambula mu Buganda mulowooza mulina abantu kuba batu okwezinga enjerere kati omukyalo oyo ke kabinja k'Abanyarwanda abatambula abefudde Abaganda nga Museveni bye yagamba nti bw'onooba onosanya Buganda ojja kukozesa Baganda bennyini okusanya Buganda n'agamba nti abantu abasinga obungi mulowooza nti Baganda si Baganda kubanga ali akimbi baakula puroguramu nga mpanvu nnyo namwe abali mu diaspora mwegendereze nnyo era akabinja kano kakolera ddala okusinziira ku biragiro bya Museveni nga Mayiga yakakontrolinga mu Buganda kubanga tebaagala Kyagulanyi tugenze mu maaso Utogere sawa zino ebitundu nkaga ku buli 10 eby'ettaka lya Buganda already yoseri abazoddi twala ngera itaddeko Banyarwanda banne ng'akozesa omudumu gw'emmundu n'okusiba abantu bannyini byo okusingira ddala mu Kato corridors era nti atotegeeza eggwanga n'Abaganda mwenna nti gye muvudde katono programu y'abaana basajja eya myaka 50 ebitundu 80 ku buli 10 eneetera okutuukira era nga bana basajja balina okujaganya ko baliko mu bitundu by'ekapeeka emiwasali musale gye bajaganyiza okuba nti bonna basinkana ne bajaguza okunywa n'okwokya emicomo okuba nti bakola omulimu guno okuba nti gutuukiridde era embuzi n'ente zaagwa biya baamunywa abalala basinga baamunaaba n'omunaaba okuba nti missoni yaabwe ey'okutwala Buganda n'ettaka lya Uganda yatuukiridde ebitundu 80 ku buli 10 era mu kujaganya kuno bagamba abantu bali mu lukungaana olwo mu patero bagamba nti twagala tumalize ekintu kino nga tetunnatuuka mu kalulu ka 2016 tubenga kyonna tukimaliriza bulungi kati wano wensaasira emiguya emiyaayu egiri ku social media abali mu kweyambula abali mu kulaga amabeere abajja ne bakulisizing information gitwogera nga tamanyi kigenda mu ggwanga wabano bangi abaliyo gwali akola videos ebagambye okimanyi nti abasajja n'abakazi abali mu makomera basinga obungi mu Uganda yonna okwetoola Uganda yonna ebitundu 7 ku buli 10 tabbangako wadde ppeera tabbangako wadde akagaali
tattangako omuntu wabula ekimube ekizemubeza mu kkomera ttaka lye. Kino kiri mu mamboka ga Uganda. Eno batta basiba ng'ekikusibya ttaka lyo. Kino kiri mu maserengeta ga Uganda. Batta basiba ng'ekikusibya ttaka lyo. Mu Buganda ekiriyo kisoko kitukuta kisaanikire. System etambula etya. Buli bamanye ettaka nti balyagala bakola ebintu bino wammanga. N'Abaganda atamanyi state bw'epaleetinga kaagikunyunyiro gy'owulire. Bwe baba baagala ettaka lyo n'okkusaanyaawo. Basobola okufuleemingako omusango nga n'obujulizi babulina era nga bukwatako. Gaba bayinza okuteeka omusango gw'okuleepinga. Bayinza okuteeka omusango gw'okutta. Bayinza okuteeka omusango gw'obubbi ne bukwata. Ne batuuka n'okuleeta embwa empunyirizi n'etuukira ddala mu makaago ng'eraga nti guwasa omuntu. Naye kino bakikola nga bakozesa abantu b'odiringa nabo abamu makaago asobola okufunayo essaati yeemu n'agikwasa bambega ne bagitwala ne batta omuntu essaati ne bagiteeka ku mulambo ogwo ne bagiwunyirizaako embwa n'ejja ng'etandika okutambula okunoonya olusuku lw'omuntu n'eggukira mu makaago ne bakutwala. Njagala kugamba buli muvubuka gwe ali ku social media nga mukola programu ezitalina nsa muli mu kusiriwala naye ng'eggwanga balitwala muli mu kusiriwala. Temumanyi state bw'opaleetinga ne bwekola bintu bino. Abasajja n'abakazi ebitundu 7 ku 10 abali mu makomero okwetoola eggwanga byonna baliyo lw'amataka si kuzza misango si lwa byabufuzi.